Nga wabula emyezi mibale bannayuganda okugenda mu kalulu kaabona aka 2016 bannayuganda abasuubira nti balina ebisaanyizo bakyesobolayo nga balaga obumalirivu bwabwe okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Mu bano nno eyakasembayo ye Bishop Edward Ngwen Maitum, ono nga mutabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga omugenzi Dr. Milton Obote. Bishop Maitum ow'emyaka 49 egy'obukulu alangiridde enkya ya leero nga bw'ali omwetegefu okugasimbagana ne President Yoweri Museveni omwaka ogujja okusobola okumutwalako entebe. Ono akakasizza nga bw'agenda okukola ku nsonga y'okulwanyisa obwavu naddala mu bavubuka nga kw'otadde n'okuzimba Uganda empya eya buli muntu. Mama wange ava wano mu Buganda, tata wange ava eri Northern Uganda. Elinya ye mugenzi Dr. Apollo Milton Obote, abadde nga president mulundi bbiri ne kati nlaba nange eri mu kkubo noonya ntebe nze ndowooza nina ndowooza empya esobola kuleeta enkyukakyuka mu Uganda eyambe abantu bonna bafune basobole kufuna nkula. Amen. So kati ku ekyo nze nsanyuse nnyo muze ate onaba wano nze noonya kalulu ku entebe ya kufuga mu Uganda. Bishop Maitum agenda okuvuganya ku kada y'obwannamunigina agamba nti enteekateeka ye kwe kulaba nga wabaawo Uganda ey'ekitiibwa obwerufu ssaako n'okulwanyisa obwavu n'okujja abantu mu mbeera ey'obunkuseere n'okusingira ddala abavubuka. Kati kyembasaba kyenyongeramu mugitwale nga weeri tuzimbe eno ensi yaffe mu Uganda. Ku ebyo nze mujja kunsonyiwa Luganda njogeramu eyo yakugula mazzi oba ku mmere but nze ndowooza kasita nfunako ku time nze nja kukola bulungi nnyo negwe nja kusinga. Okutuukira ddala ku ssaawa esembayo bannayuganda bagenda kufuna amaloboozi n'obweyamo bungi naddala okuva mu bantu ab'enjawulo abalina okwegwanyiza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Bishop Edward Maitum ono nga y'omu ku batabani be yaliko omukulembeze w'eggwanga Dr. Milton Obote awezezza abantu 5 abaakavaayo mu lwatu ne balangira nga bagenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu kalulu kaabona aka 2016. Kati omulimu guli ku kakiiko k'ebyokulonda okukakasa nti bano abataano n'abalala banajja mu maaso balina ebyetaagisa okusobola okwesimbawo mu kalulu kaabona aka 2016. Jocelyn Nakibule, WBS TV, wano mu Kampala.